Amazima nabadde sirabangako muyimbi ng'atidde nga Vinka we yabadde atidde ku konsati. Ekijjukira konsati yabadde esookedde ddala naye kakazi katukaatirawo. Yes, bafani baali bamwagala nga bamusaba konsati ne bagiteekayo naye okuva yatandika okulanga bambika nnyabo kalangidde mu kutya okutambula drive ze kakubye ng'abayimbi bakola mu town ya King Saha mwagiraba abayimbi abasigadde ze bakola muziraba Alien Skin mwagira bambika ayita mukali akugaza landika kutakazindaala abantu just ngate kwegamba baminga gundi sound check baminga kwekanga kagamba sinaba kweba kachoka nga no kweba kile kyakesezo lwa performing nenga kweganga nanga alaga atidde alaga buli kimu kwegamba nga tamanyi kikyakola nawa wakutandikiranga yebuuza abantu banajja oba tebajje. Finally abantu basobodde okubeera nga bakola ki nga basalako Vinkira bw'ati nasobola okubeera nga performinga n'aba performance okusinziira ku ye gye yabadde abategekedde okusinziira ku bantu kye babadde basuubira mu Vinka era kye baafunye. Ate besides that gundi okubeera nga stage yabadde yaabwe nabo nga basaba okwira stage eyaabwe kati n'abaswangiza bagenda tandika okubeera nga babapangisako stage amatala mwagala bulungi nnyo sound mwagirabye kwegamba Swangiza Avenue tebabanyigira mu ttooke kongula mwana muwala Vinka.